Weewaawo nga bulijjo agananyuma munnange tegalinda ngalabi kutandika kuseka. Mbeebaza nnyo bataayi okubeera nga munnaye mutusuulidde omwoyo nate ng'olukuttira kutuulira ku kisaabo, kuba buli kadde ke tulabikako gye muli nammwe ne musalawo nti entanyeenya muziwawulemu ebifeetete musobole okutwegeka emmunye n'okubeera nga muwuliriza ebigambo ebiva gye tuli. Mwebale nnyo temujjanga okwo, kale naffe tetuyinza kugaana kubalondera luzingo. Kale obwedda tukakasa nti tubalinda mukkalire bulungi, olwo naffe tulyoke tusumulule ettu ly'omuliŋŋoma ng'agula ettooke lyalinda okupapa agende abandagaze emirambi. Okitegeera, njagala banywanyi bano nabo babeeko akagambo ke bakusuula, kubanga tuli ttiimu leero nnene. Okimanya nti segamwa gakugeya dda bwe gakulabako gasaanyiriza. Kaakati nno wano ffenna ndooza mwali mutulabyeko, kale era obalaba akamwenyu ke balina oba ensenda matama eyo ebagamba ke kadde kakyopya tusobole okubeera nga tunyumya. Ebigambo nebyo byonna byowulira njogera ndi ne Ssengule ow'omwaka 2022 kafulu w'olulimi Oluganda, World Cup y'olulimi Oluganda eya Luboggola 97.3 Radio Simba yagiwuuse buva, era ndooza gye ŋŋenda okuva mu kubalamusaako ndyoke ntuuke ku mwannyinaze wano bwe mwatulabanga edda. Neyanzege mutaayi Solomon Kaweesa muzukulu wa Walusimbi Kisiri kikadde eri bakka mu busiro. Bannange ekyamazima era obwedda nze obusulumbi bumbuganye ku matama, kubanga bwendayo mutaayi wange nga asiba olubanjano eŋŋamba leero kunaaba kubiisana, era magulu ga nkuba gajja na muyaga, nammwe manyi nti mwateedde dda ku bubiba oba ku buketo tusobole okubalojjera ng'alojja ekyeya ky'essana, kubanga kigudde mu ndira erimondedde ne ligwa mu maaso g'omuwulu. Nange bagamba nti nja kubatwala kayitapirya ng'obusaago baganya akayaayu, era nga wano siyinza kudaalimba nga nfumita ekitaliibwa. Mu butuufu bansudde ku ndasanya eno omulumiriza agwa ku kkobe, konze kanjiweerera ebigambo anti bulijjo emansukire erwana na bigambo ate empogole erwanira mutama. Kale nno sirina ngeri yonna gye nnyinza kudda mu kino na kiri pampusa amaaso wabula okubakubako endaalo oba okubalamusaako bazzukulu bannambi yonna gye musinziira okutwegeka ebirozo oba munnange eby'omulubaale. Mwebale nnyo, kino kituuyiro kyennyini kya nnuuni ya lusuku. Kale nno bwe bakubagulizaako nti owange labayo olugolero egenda kuva mu nsiro ate buuka omuguwa okwatirawo ekkooba n'akajongo n'olema okwetulako ng'ow'ekigalansi, kubanga akateyanira kafa omutego ate alekerera amaliire ge afa njala. Wano nno weewali akaga twabagamba ne mukulu Solomon nga tutandika ensonga zino nti wagwana kasumbyo. Kale nno nammwe mwesibe oba olyawo ebisenso mubibyemu, kubanga bye tubaleetedde mu butuufu byabumpanga nga enkoko egula ettooke. Nze Musisibosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya nga ndi saava, kubanga ndi mwana wa Bambejja. Ddala kituufu nga bw'abagambye omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja olulimi Oluganda, kubanga olwaleero munywanyi wange nyanjulidde mu kiti kye twali tutabagambangako ekya Ssengule, era yanjozaayoza nnyo nga mutaayi kulika amakooba g'ebibuuzo amazima nga bantwalaganya nasimatukanga kwegamba entulago bwesimatuka amakooba ku kizigo kituufu ate n'obeerera ddala nga lubendo mu nkowe ddala ate oyo aba akyattiddwa akanya kusiima, era nange nsiima banywanyi mwenna abaatuwagira abaatugobera ku mukutu gwaffe guno ogwa abalasangeye Buganda gye twasubwe kutte mukulu Solomon gye mpitira yonna bagamba ate basajja mwe tugenda kubongera obuwagizi mutuuse ku kuseeri eritwala World Cup y'olulimi Oluganda ffe tukyava ewammwe. Wow, ndooza kati nammwe mumaze okkuba endaliiro, leka ate ne Joan eyeewuunya ebigenda mu maaso azikubamu makiikakiika gamba bantaayiza oludalo olwo ku mukono omukazi waliyo aliyo ne ku mukono omusajja waliyo aliyo talina wootolokera talina wootolokera wonooviira wano nga naawe obikuba budinda abantu babuuzeeko.
abalonji abatulaba mwebale kubanga mwekumira ku SK Media. Yes, n'abalasanga tuli ku mikutu ebiri. Buterevu. Ndowooza tukomyewo. Weewaawo. Tugenda batweyongera okubaweereza mwebale kubeera nga temukoma kusubscribinga na kwekumira ku mikutu gino gyombi tubeere nga tusobola okukwatagana n'okuwuliziganya n'okugabana nammwe ebigambo eby'amagezi sinakindi nammwe tuwabulamu mu comment section yawo gakuweebwa munno oba okubuuza ebibuuzo bye mwagala okumanya kyotategedde n'ebiringa ebyo amannya gange nze Joan Mulungi mujje tuwaye kale tusumulule entayindukwa mazima kaakati ensonga etuleese olwaleero ne tubatayiza ebuuyi n'ebuuyi ku mikutu gyombi y'ensonga y'enkuza y'abaana akakyo kano ekyukidde ddala nalabye omu ku banywanyi bange ekyamagero ng'alina waawandiise ku mukutu gwe ogwa Twitter agamba nti abazadde ab'ekyasa kye-19 bali mu kutendeka oba okkuza abaana ab'ekyasa kya 21 nga bakozesa oba olukangagga lw'ebisomesebwa giyite kaliculamu ey'ekyasa kye-18 ne twebuuza nti olw'okuba ebyasa bikyuse n'abaana bakyuse ne tekinologi y'ono gwe tulaba nti buli kimu kikyuke script eveewo oba bye twagobereranga nga tubuulirira abaana twagala kusooka kuddayo emabega mu myaka egyasooka musisi bosa ebintu bino kakasa nga ozza obirondoola ddala abaana baakuzibwanga batya okwawukanako ku kye tulaba kati webale nnyo webalire ddala mutaayi Solomon ekyanikataba olw'okuba bwe kikubirwa enkuba ebweru nga nnyini kyo tannajja oba nga taliiwo awo wenyini onsalidde ontemedde empangi enkuza gye tumanyi ey'obuwangwa emanyiddwa ey'ennono etandikira ku bbeere kwennyini etandikira ku bbeere naye omuzadde nga tetunana kutuuka ku bbeere wali musanya obulombolombo obukolebwawo buteekateeka omwana ku kiki kyaliba okugeza katwogere ku mpisa ey'okukuba ekiyina yefaanana etya maama yennyini ng'omwana yaakagwa jjukira bw'agenda mu ssanya agenda bamusibye ekiragala kya nakitembe n'ekyembidde kitegeeza nti omwana ono bw'abanga asoose okuyingira mu nsi olutema omulanga nti omwana yenna bw'agwa ku nsi asooka kutema mulanga omwana oyo ne bamanya ekikula kye waba mulenzi bamukuba ekiyina ekyembidde esobola okuba eyakabula oba esobola okubeera embidde eŋŋanda yonna waba ow'obuwala ne bamukuba ekiyina eky'ekitooke kya nakitembe wano nno maama waalaamiriza ebigambo byonna byalowooza nti omwana ono asaana abibe mu nsi okukuba kumuteekateeka mukyala gyo wandowooza okiraba kuba kumuteekateeka n'akimukuba n'amugamba nti obeeranga w'amazima mu nsi muno obeeranga omukozi ate omufunyi obeeranga omwana afa ku balala tobeeranga na mulugube kyekino omukulu Solomon kyagambye ofanga ne kuba nno teweefaako wekka ayogera na mwana eyakazaalibwa teebereza okiraba kubanga ate ng'ovudde ne kwekyo era ne bwe babanga bakuza omwana akyali ku bbeere walivubanira owange oliba musajja wa mululu oba mukazi wa mululu naye nga gw'oyogera naye tabitegeera ku ssaawa webale nnyo kati obulombolombo buno engeri gye busuuliddwa ensangi zino y'ensonga lwaki tuddayo ku script ya mutaayi waffe Kyamagero gyoyogeddeko gyagamba nti yeeteekeddwa okukyuka naye ng'ebyobuwangwa byo tebijjulukuka bisigala biwa ekintu ekituufu omwana ono bw'aba atandise okuyonka kuba tuvudde musanya ebyayo tubirabye twogedde ku kiyina kubanga kyekisinga okwetololerwako ensonga kuba kubalaamiririza buli kimu naye wano ku bbeere omwana enkuza y'omwana ow'obulenzi ku bbeere n'omuwala eyawukanamu nti omulenzi alina kusookera ku mukono gwa ddyo ate omuwala alina kuba ku gwa kono kubanga omukono gwe mukono omukazi omuzadde ayonsa maama bwe kiteekeddwa okuba mu buwangwa bwe kiteekeddwa okuba ate ng'oli mukyala kati awo olaba oli muzadde webale nnyo
kakati nze nazaala ki kati akakalombolombo oba wabisobya ndowooza akalombolombo oba wakabuuka oba olina okulaba ng'ate obaako engeri gy'otegeeza abalala nti omwana ow'obuwala bw'asookera ku mukono gwa ddyo n'ayonkera ku ddyo agenda kufuuka nakafuga tumuyita nakafuga bebo bannakawanga nakawanga alinnyo omusajja ku mutwe otyo banakapanka ng'omukazi afuka ku cupa nakapaacu kati kyonga buli mukazi gw'olaba yeepamparika aba yasookera ku ayimira n'akwata ne muwanki ayira kinagamba jajjifuluma eyange ennyumba omukazi yakugoba omukazi ate yakugoba nga agiyita ye nga linga yagizimba olaba ndowooza kaakati aba yayonkera ku lino kwe yasookera era omukyala yenna bw'agaaye emmwanyi n'azifujja kugwa ddyo ne kugwa kono aba atta omukago n'empewo zino zireme kuba na kabi konna kezikola ku mwana ayonka n'olwekyo aba agobako empewo embi wabula atta nazo omukago zireme okubanga zikola akabi ku mwana waffe ab'ennaku zino baziyonkereramu bafuuse banywi banjaga anywa omwenge naggwayo bayita mu makubo bawandagaza ebigambo ebinene ebyenkana emizindaalo abantu ne bakwata ne bagamba oyo mwana wani kino kinnamugwengu oba oba ekiwuŋŋenge kale nebeera ng'eva kuteekateeka kuva ku bbeere okuva ku bbeere so omwana ow'obuwala bwe bamusoosa ku bbeere ery'omukono omukazi oba erya kkono abeera agenda kuba mukyala ddala omuntu mulamu mu nsi bakyala abafumbye myaka 2 ali mu bufumbo ng'atudde ku bugubi omanye omukyala agumira mu ddya we tumwogerako gwe baleetera owokubiri n'asigala ng'awuuna buwundi takirina mu buzibu omukyalo obaawo kukuza ne mukubuulirira ove wammwe abayonka agakkono abo be bakyala kati ono nakafuga tasobola kugumiikiriza nayonka kaakati tuddewo Joan ebintu lwaki olowooza bikyuse nnyo endaba eyiye osuulirira nnono eddala eyiyo ng'omukyalo ow'omulembe omutebi bwendaba eyeewododde obulungi neweteekako empongo n'ebisigadde eddala oteesa otya kaakati omulembe guno ebintu bikyuse nnyo lwa nsonga ekituufu kiri nti ennono twazivaako olw'embeera mbeera ki eyo olw'embeera gye tukoleramu kati edda abakyala baasiibanga waka olwaleero obuvunaanyizibwa mwabutulekera botya siriikirira nange nesunga nnyo awantu awo twava emmanju ani abajjayo woba osobola okeera ku makya gwe ng'omusajja n'oŋŋamba tewali ssente ze tugenda kulya enjala zizino nva ne mulamu wange mu saaluni tuleseyo 7,000 njala zokka bwe nnaayogera ogw'enjala ng'onnangiranga we guli omwezi gwo gw'ofuna bwe tunaasigala emmanju ani agenda otulabirira kubanga era abaganda be bamubagamba ekitooke kifa nsalira kati tudde ku nsonga y'abaana naye kankulya ekimuli mukyala Joan ku nsonga gw'oyogedde ku kyokuva emmanju oba olyawo tetwandi baba bajjayo kituufu mwavaayo ku mulembe guno gw'oyogerako olowooza obuvunaanyizibwa obwo bw'oyogeddeko mulina engeri gy'omuyinza okubwebalama ate nga mwakkiriza okuva emmanju school fees biki bibatunuulire kati asukubiza entalo wamasi yazifiiramu kikubira luyi lwa mirundi ebiri kyenji yonna egenda okujja okubeerawo nga waliwo ekigiwaliriza okubeerawo nga wesa wogambira nti kambe wano wembadde nkola ngende ewalala osindikirizibwa oba embeera emu ekuwaliriza okugamba nti kokola eki koveeyo omulembe gukyuse nnyo guno gwe tulimu essaawa eno wotunuya ebintu by'emabega nga bwe nkugambye dda abakyala baalinga ba housewives nga babeera waka omwami yajja ne tulya emmere n'alabirira n'akola ki n'ateekateeka buli kimu n'okuddaabiriza omukyala era mu nfuna yaabwe baalinga basobola entono etali eyaffe nti kati ebintu byeyongeddemu nnyo nga basobola okulabirira ewaka abaana ne basoma buli kimu ne kibeera mu oda yakyo nga kyo bwe kirina okubeera naye omulembe guno abasajja baasuulira obuvunaanyizibwa abasinga kati ogenda okusanga ng'omusajja azadde mu mukyalo ono n'oli kati anti kati tebakyabazimbira babafunira buzigo owulira namba 2 n'amwerabira nti gyali naye ng'alina omwana
omwana alina okusoma alina okulya alina okubeerawo n'ebirala ebigendererako ng'okwambala abasajja kamwerabira nti abaana bambala engoye ogenda n'obuuza kise sikoledde mwana naye ng'omulaba akutuuseeko tali bwereere nati sente olaba kati ng'oyiiya ogula engoye tosobola kubanga ompa buli kimu n'embeera nga waliwo ebintu byesituukiriza ng'omukyala okay sigaanyi Joan byonna obyogera naye tutuuse ku mulamwa bwe mbanga byonna mubikoze muvudde mmanja obuvunaanyizibwa bungi obuvunaanyizibwa obwokuza omwana bwo busuula otya anti obuvunaanyizibwa wano wembusuulira wano n'omwami mwennyini tasobola busigaza kubanga naye abeera mu bibyo byakwebuzaabuza oluusi agenze mu kubanga omulimu omunene ku nkuza guba ku ludda lwammwe naye wetugusuulidde waawano buli omu olukongoola alusimbamu tukuta abantu betuyita ba maids oba abakozi oba bakiyambi b'ewaka betukwasiza abaana okufuka abakyala abasinga in fact abaana tebabamanyi n'amannya gaabwe tamanyi amanyi lya mami kubanga tasiiba naye adda kiro bamugamba mami yagenze yakomyewo nfuluma kiro nyingira kiro kubanga nnonya ssente kati akameeza tukagabana olinawo kyebalama ekinage sikirabamu buzibu bwonna kubambwe mba mwasalawo muveeyo ekyo kyekugamba ate basanyufu nnyo kuba tibavaayo kugenda kusigala nga weekuli kubanga sisobola kubeera wane na 100% kubanga bano abaana tebeetaga kuwako percentage ntono bw'otunuulira ebintu ebyetaaga sibotekera mu baana abaana baneeno bye balaba tukola bye bakola oba bye bakoppa bwe sibeerawo mulungamya ne mugamba nti kino tebakikola bwe bati omukozi ono oba omuntu gwe nnyendesa okunnyambako kati tubayita ba house managers agenda mugamba ye kyamanyi nti kyekituufu kubanga ne house manager ono tomuwadde ebbanga lya training limala nga tonnamukwasa mwana kukola kintu nga gwe wandikikoze agenda kukola ye ekimuli ki mu bwongo waba gyabadde nga laba omwana okutuula ku lwaliro nga yeegadde kyekikola kyajja omulaga kubanga yali naye mu mikono gye 100%. Kati sisobola kugamba nti kanve mu byenkola kanve mu kuleeta ekikumi ewaka kanve mu kuyiya ebintu mpe abaana obudde bwonna bwonna awo wennyini awo mukyala Joanita wembuuliza kabuuzo kati nga ggwe omukyala w'omulembe guno omutebi oli musanyufu okuba nti abakyala baavaayo emabega eri obuvunaanyizibwa bwabwe awo omuganda wagambira nti ennyindo w'oginyigiriza ogireeta omusaayi yaginyigiriza leka nkubuulire tewali kisobola kunsanyusa kubanga sobola kuwa mwana wange budde njagala nange neenyigewo nnyo Joan okola ennaku 7 mu wiiki tukyakola omulimu ogumu ne woba oyina emirimu ebiri wembeera n'ogwa gavumenti nga gukola Monday to Friday nina ogwa weekend ogwo okola n'ekiro paka ssaawa 8 nkomawo ssaawa emu ya lwaggulo emu mba nkooye omwana wo yeetaaga essaawa mmeka buli lunaku ku budde bwo osobola okumulungamya kati kyogamba nkomewo ku mulimu nga nkooye omwami ayagala emmere engoye ze azaagala ngolole omwami ayagala emmere gy'otamanyi na kufumba maidi yakuyambye kati gwawe oba okoze eki nakatunda maidi amazzi ga ddadi gateekeyo waba ayagala bagateekeyo nga bagateeka temweyateeka ku bunke okirabye olugira bwokeera nga maidi y'ekintu akyefunzizza ng'ate olwo ogulawo twogera ku nkuza ng'amaaso agakyusa ne bwogateekayo nga maidi ng'enkuza yeyo gye bamukuza yeyo yakulabanga na buli kimu kubeera nga abakira buli kimu era amusoobereza ne waba siyagataddeo obuvunaanyizibwa buba bwani okwewaza maidi okusooberera balo nze leka nkubuulire kaweesa kyokuze tolabye tosobola kukikola naye ate waliwo bye tuyiga obukulu kati omusajja maidi watuukira oteeka amazzi mu kinaabiro muba n'ensonga zammwe nze kikino kankuwe format eyange mu kusooka nze ndi mukazi nina omwami ewaka nkoowa nkola naye nze nkimanyi nti nyinza okukoowa mu birala byonna byonna ekisenge kyange n'ekiyungu byange okirabye lwansonga nti naye ngezaako okulaga nti era sisobola kukola byonna kyebakuteekamu ebirala tusobola obikusonyiwa kusiimuula nnyumba n'ebigadde naye kyebakuteekamu kaakati olina omwana ewaka oteekateeka otya okumuwa obudde
anti kati abaana baffe ab'omulembe guno tetugenda siga kazigo bagenda beera so very much affected kati obudde bwokka bwe tulinga bwe tubawa mu holidays ate mu holiday kyobulaba ogenda okwesanga nga tubakuba nnyo kubanga tubapika bingi bye tutafunye budde bateeka into process kuyiga like ng'olaba omwana akola nsobi mu buli kimu kubanga tobeera nnyo naye obudde omuwa butono kuba wansi obudde buno butono bw'omuwa how quality njagala mmanye quality ekiri mu time kati mbadde nakatandikamu abudde Kaweesa n'angamba jangu tukole sisobola kubeerawo 10 ku kinnaakyo ebyekwaso mbirabye bingi si byekwaso naye nga abakyala b'omulembe guno omukulu Solomon wano mbadde nina obbeerawo kyekugamba nti twabadde manju buli kimu kiba kati bwemba wano era sigenda straight waka nina ebintu ebyenneetagisa okumaliriza mu kibuga atolonzire ewaka kubanga mukyala Joan bw'ojja ku SK Media oba n'ojja ku abalasange togenda kusulako kituufu kitegeeza kiri eriggo okwewa obudde obudde obubadgetinga otya kyekiri kyakugambye ekyo kyembagambye kati kankubulire ekintu ekirala bwe tuba tukuza abaana yes fine omulembe mugagukyuse nnyo naye Joan onooba musanyufu n'omwana agenda okkeera ku makya jjewo nga asibye ebiviiri biyiike eno takomye okwo ajiddeko n'omukwaju nga bwe bagiyita mu ghetto abaana ab'obuwala ennaku zino bambala obukete bukoma muno bw'aba mwana wa buwala muwala abawala b'ennaku kati mwafuuka ba can do bakuwanda effege omuwala n'omusanga ng'ali ati kati obuzibu bwe nnina wano ndi mukazi omu njogera mbiti by'abakazi babiri tukuleetera ow'okubiri njogera mbiti by'abakazi babiri tuli ku child upbringing Kaweesa bw'okuzizza omwana wo si bwe nkuzizza owange naye ate wetwagalawo kaka sedda twakuzanga abaana mu ngeri eri uniform abantu bedda balina ekintu ekiri unique ffe kye tubuusizza amaaso kyoba olaba nga abantu abedda baagambanga ti omwana wange beeka ajja kufumbirwa mu maka g'abali alabyeyo kye bafaanaganya alabye what we call character embala yaabwe ffe wano oluusi tetugirina ne mu working environment zetubeeramu obiraba ogenda ne weebuuza ye kino baakikulizaawa ku nsonga eyo nkuwagira nange oli mutuufu ensangi zino abaana muzadde yalina okumukangavula ne waba mulabye mu nsobi mukulu Solomon naye ate ebyedda ku kyalo kyonna ekyennalusugga nga abazadde bavunaanyizibwa kyenkanyi kyova olabanga we bakutwala obeere mu maka gakojje mbasuuliza empisa z'osangayo ze zimu zooleseewaganga tebyawuka nze omuzadde omu gwe manyi yagamba omwana wange akubwa nnyina nange ku ssomero takubwa bwe tikyanja nakusiba anti obiwulidde kyenkugambye nti Kaweesa nze sigenda kubagira makaago mateeka nagange togenda gabagira kituufu naye gwe bw'oba omumanyi nze Joan ebbanga lyomaze nange teweetaga kumanya kifa wange kati omanya Joan bw'aba ali bw'ati kyekifaananyi ekiri ewuwe kati you can easily tell that Joan's daughter can get married to my son bwensanga mutabaniwo ngezesa tugeze akuze asuumuuseemu ne musanga awantu watateekeddwa kubeera nemanyi oyo mutabani wa Joan mumanyi nempa waagula wali ettabi nemuyisaako ow'embuya nemukubamu nga butaano najja ewaka n'awaaba nsaazanko ogundi nankuba nonkubira essimu nenkunnyonnyola nga bye yabadde akola nsobi ogenda kunnenya nze nkuze enkangavura era okukangavura empisa entono ze nninamu I was disciplined. I have grown up with a nonsense man. Akugamba nti ekibi kibeera kibi. Kati nze Kaweesa bwonkubira n'oŋŋamba nsanze Jason ng'akola bw'ati yongeramu. Kubanga nze kyenkugamba talina kunoza nnyo kyengezaako okugamba nze saagala kukuza abaana ng'akuza abange tulina eŋŋombe gye tutambulirako nti omwana nze ndina omwana omulenzi omwami gwe nandiyagadde kifaananyi ky'omwami kye nandiyagadde embeere nakyo mu nnyumba omwana oyo simwekuliza omwana oyo mukuliza omukyala agenda omuwasa ne society mwagenda okubeera naye abazadde b'ennaku zino wange omwana wange omukuba otya omanyi bwasula nga bwenkera ne neeyagaliza ne ŋŋamba naye Kaweesa wobeera oli mwami wange ne ŋŋamba naye wanditereezezza wano wandikoze bwe bati
kati bwemba Kaweesa sibimulabyemu wakiri kambiteke mwana wange omukazi oli agenda omusisinkana amusange mu wamuteekateeka omubulizi omu waliwo obuklips onadenda banga agamba tukuzizza abaana nga balaba bulabi Netflix kasitakeera mwana wa bulenzi kubanga mulenzi tayoza bintu oyogede ku Andrew Kyamagero yakolako live ngali mukoza ebintu ne mutabani we abantu amunenda banga bavayo mu comment section nga bagamba simanyanga owabya bakyala baffe my friend wabya bakyala atya my friend abasajja abasajja abasinga where they go wrong is to think that a woman is a slave. That one I disagree. Atoba muddu naye ate ekyobuddu ekyo oluusi mwe mukyereetera labayo wano mwine ensobi eno omukyalo ono bw'omukwata mubeere waka mutandika obufumbo bwammwe nomala emyaka ng'ebiri esatu togendanga waabwe atandika obubuuzo buli kyako ewaffe wansasula muddu gwe basasula naye si kusasula mwe mukyogera kusiima kusiima ki gwe waffe waleeta ky'okunsiima mukkirize ennono etambule butambuzi ennono efuge Kaweesa n'omukulu nina kyenjagala obbabuuza omukyala alina bbeera mabegawo oba mabbaliwo omukyala aba ku mabbali gayo naye omukyala omusasule oyo aba mabega Kaweesa era tumuyita omugule era omusajja bwakkuba emiggo muko najja n'ayomba mumanja ki kyekibuuzo ekisooka buli kyemwagala nakibawa buli kyemwasalira saakibawa mulete kuleeta baasi abantu balala kugireeta wano tuleeta byakulabirako byetulaba Kaweesa omukyala omulese waka abaana bagenda ozaala ba kikakyo omukyala ono akulabirira ate era bwe munoba mudduka indirectly era wenubwanoba simujjako linnya lya Kaweesa sobola mutuma mulungi omukyala Joani katono nnyo ngenda ojja kudda waawo lwaki abakyala bwe banuba baagala nnyo okunoba n'abaana ate ng'ogamba bamusajja kakodi okyakaliyawe muleke mu kikaakyo tetuli kwayonka omwana ona eyesusunkuddemu ebizibu byaffe ng'abazadde tebirina kuyingirira bulamu bw'abaana kyekimu batwaza nze sirina kudinayinga mwana right ye kubeera na mother love kubanga gwe wasiriwadde father love oyagala mother love ate father love ate no munnange gye basinzira ne babanweneka obugamba kitamu oyo yatusuulawo omwana nakulanga tayagala kitaawe ne mubakyayo omutima gwonna nga gwafa gulinga gwa kibyasi era omuwala agenda okula we bafuukira abayaayi abawala abo abeera naye akola bya kiyaayi abasajja bonna be bamu nga temunaba kunenya abakazi kubeera abayaayi abaana mubateekamu ebyo mulindeeko nga temunaba kunenya abakazi kubeera abayaayi mukulu omukyala gwe wawasa oba omukyala ali ewuwo wamusanga wange omuganza naawe Kaweesa samusanga mu bbaala nze wamusanga wa musanga mu kifo ekiri decent kifo ki omulimu gwe wakolera wennyini sebo wamusanga kakati mbadde sinaba kumuwasa aliyewaka kubanga gyali ataliyo njogera mazima genyini gitaliyo naye kale gwokwana wamusanzeewa kale gwayogereza gwenjogereza kale wamusanzeewa gwenjogereza musanga ku mulimu gwe bakusanga mulaba engalo zino tezenkanankana ekituufu Kaweesa tuyinza sanga mukazi bayitawo batya ku Speak Road ng'atambula bibye kubanga Joani ali mu kalegingi ka white n'otomera butomezi n'ogamba ekiwala kinyirira. I have a problem with the people that don't care about background. Oli ne waaba mulekwa tuuka ewaabwe nze muranga amakulu g'okwanjula gategeeza ekyo oba okukyala mbawala tuuka olabe gy'ova basezi ekyo tukikola wali mu kwogereza oli ku kyama kati awo ekyama kikulembera nnyo ensonga kati kyengambe nga tezenkanankana tetugenda beera naggwanga nga liri straight up mugenda beera mba malaaya mugenda beeramu abeeyisa batya but be mindful on where you go when you're choosing a lifetime partner. Kyetwagala kyekyo katono nnyo abatulaba tubebaza nnyo okubeera nga mutugoberera nyongera okubajjukiza ennyo bannaffe be tuteetera nabo mu kanyomero kano
aba nature ebo batuteekamu ennyo ensimbi okukakasanga munnaye bino byonna bibatuukako nga bwe mbiraba. Nature ebo bakola ebintu bingi, alina obuzibu mu nseke basobola okukuwaayo akalagala munnaye n'obeera nga otereera. Balina abakyala abalina ebizibu byonna ebyekikyala. Nature ebo ye nnamba eyo gy'olaba eyitawo ku kalanga ako basobola okuba nga bakolagana naawe bulungi. Ne bannaffe abalala aba Mimi's Glam abo nno bakugu mu kuyooyoota abakyala. Oyagala okukwasaganya ku lususu makeup olina omukolo ne bwe guba mutono gutya birthday basobola okubeera nga munnaye bakolako nabo osobola okuba nga obakoonako ku nnamba eyo gy'olaba n'obatuukirira. Ate bali mu kibuga waneeno ku kizimbe kya Zaina oba osobola munnaye okuba akasimu ako n'otuuka we bali ne bakolako gwe ne weeyongerayo era akasimu ke kamu okakuba ne bakusanga wooli. Yes, abo beba Mimi's Glam betukola nabo. Kakati twagala okuwumbawumba ensonga eno ekitundu kyayo ekisooka kuba endabikidde nga yakakanda ejja kufuuka namulanda ng'amabeere g'embwa. Joan gwe mukyala ali wano era gwe twagala twesige n'ensonga tetumanyi naye mu ntaayiza yaffe tulabika nga tukusobodde gye kinaggwera gye simanyi. Olumirango talumala okukola embuutu mu twatwa n'ogamba nti terumiringuse ndya buwule. Kale ffe katugende mu maaso. Kakati Joan abaana tubakuza naye generation eno gye tukuza naddala emyaka gyaffe tolowooza nti tugenda kutuuka akaseera tuddeyo ku nkola y'abajjajjaffe nga naawe mutabani wo bw'aba tannawasa osooka n'olingiriza ku famire eyo n'oga lwaki tawasa muyagundi abaana be benda nga bali mu kaniggusa kuba buli omu bwe tukuza abaana muwawa buli omu atandika okwekengera nakati bwe tuba tuwasa oli asooka kulaaza naga ntaba omuyaaye n'akubega abasajja babega abakazi azuule ekituufu. Kiki kyoyogera ku generation eno nga bamaze okutuuka mu myaka batuuse emyaka egifumbirwa n'okuwasa? Ekituufu kiri nti okola ki okuddayo emabega eri mu ATS kiyinza okubeera ekizibu naye eri abazadde abamu bamaama abali sensitive nga nze nzadde omwana wange mulenzi nze mmanyi obudde bwe mutaddemu neki kye muyigiriza. Katusuubire tokuza wa mutigi tuuka eyo okubonyaabonya mwana waabwe buli kaseera mami mwami Kaweesa ati abo mubamanyi saagala nnyo bakakyamamamera saagala nnyo. I think I would assume I'm a tough mother but in a good way. Kubanga nze bye saagala kunkola saagala bituusa ku mwana wa muntu mulala. Saagala kuloota nga muka mwana wange ankubira essimu nga ngamba mami bankubye mami vudde wakanga taleseewo ssente kyokka n'atuvuma n'otuvuma. Mwana wange tofaayo nze kankuweereze oli muveeko n'omwerabiza obuvunaanyizibwa bwe kuba oyagala gwaba addukanya amaka ge manyi bamaama mulemerako mmwe abeere nga ategeera amaka gali. Nze n'omwana wange okulaba nga kola ebintu ebitasaana lwakuba nti katanatuuka kutegeera naye muleeta mpola mpola. Okubulwa ssente kya buntu mu basajja temuli byuma kituufu ekyo but communicate newe tucommunicatinga na samanya nti nafumbirwa munaku nkuzaayo avugwe ate obuzibu obuliwo mu demanding abakyala mbazaayo abakyala mwabalonda babe muyina ewaka. Twogerera bannaffe tuli wano mu kiti ky'abasajja abatali wano ffe twatuuka buli kimu kiri terere nga nyiro yante era kakati mukyala Joan nno ku nsonga nga bwatugaye mu kizibu okuddayo mu ATS njagala kano konka nkamugambe mu ATS waliwo ebikyasoboka okwewolwa mu ATS ne bijja mu modern days ebitonotono ebikulu kubanga munnange bwozigamira enkadde gy'ozimba ekulema omanyi lwaki bajjajjaffe omwana omulenzi infact kati leero abaana abalenzi osanga nga bakojja babwe bababuulirira kikyamu ekyo bannange abakikola nti omwana omulenzi alina kugenda bakojera omwana wa Joan ababuulirira
balina ababuulirira ateekeddwa ababuulirira abasajja nga bagenda nawe katalako waliwo ateekeddwa okuwulira omwana omulenzi teri muntu ayina kula nga tabuuliriddwa teri abuulirira musajja Joan omusajja takula muwawa era bw'osanga omusajja atabuulirirwa mwangu okulaba Joan ffenna bye tukola mu maka gaffe wabaawo eyakubumbirira nakugamba omusajja bw'ati nga gwe ssengawo bwakuvunaanyizibwako abakyala tufuna extra okusinga okukirako mu abasajja si bwe kyandibadde nange kyekyo kye ŋŋamba nti extra fe abakyala gye tufuna eno gye batuteekamu omusajja afukamira kola kimwani abawabu extras obwo nti bannange omukyala mukwate empola towanvu yanyoddo bwenjagala okugamba kati kaba mukugambe lindako kati mukugambe omanye abasajja lindako nyina saagala kyerabira ekirala Kawesa mwena muzadde abaana abobuwala n'abobuli naye kati njagala kwogera ku sayidi y'abalenzi musindika abaana mu bufumbo embaka neggwa bulungi n'omugamba oba tulabire nina obuzibu n'abazadde oba bataata bw'obanga obadde okyali mulamu ng'omwana wa awasizza n'otagenda mwana wo kulaga kazigo mwagenda tuteeka mwana wa munne kyandibadde kirungi muzadde bakyalira muzigo no ajja kudda enkeera nga bamugamba abo basenguse wiiki ewedde oba kazigo omusajja alina buvunaanyizibwa bwe okutuuka mutabani we wagenda otuteeka omwana w'abendi kya buvunaanyizibwa before the wedding before the introduction kwata mutabani we omugambe Kaweesa omwana ogenda musuzaawa omanye nti mutabani we yasookera mu kasiisira n'omwana we bamuteeka mu biku wali mu kafaliso naye mumala galeka abantu honeymoon kasiteetuka asimanga embaga ng'ewedde naye bakubuza nti mpozi Kaweesa ya bapangisa awane gundi oli bali wali kibuye aha totuukangawo tomanyi mwana w'abendi we bamutadde naye naawe ogamba oli muzadde era oteeseteese omwana wo owumbawumba otya bosa mu kuwumbawumba njagadde nnyo nemere nnyo ku nkuza eyo nga mukyala Joan bw'ayogedde nti bo balina enkizo eyassenga mukyala Joan agaye balina enkizo eyassenga bo ng'abaana ab'obuwala naye omwana ow'obulenzi naye alina enkizo kubanga omwana ow'obulenzi mu buwangwa bwa Buganda amubuulirira abeera jjajja naddala azaala taata tusobola okwogera ku reality ebyo ebintu byakoma jjajja mwami munaye ebintu ebyo gyebiri ogenda mu byalo bino ssebo abantu abakyakuumya nze nabuulirirwa sijja kulimba nti nakula muwawaekyalo kyamwe kiri wano kyengera tuligomba waawali era ffe twagendangayo nga kyabuwaze okugendayo mwana wa taata ate n'ekirala maama kati mukyala Joan bw'ozaala omwana omulenzi gwe tomubuulirira gwe tomanyi mulenzi bye yeetaaga jjajjaawe jjajja musajja amumanyi ne bwafaanana kuba ye musajja yamanyi omusajja abeera atya bamutwala mu bakojja kyetuganye kubanga kojja abamaama bakojja baatandika n'emikutu kuno mbo babuulirira baana n'owulira kale obugwenyufu obuli awo kojja abamaama kisonyiwaliza ddala butereevu ndowooza kati otegeera we tulaga Joan omuwala bw'abanga senga yekka mpozi n'ennyina kubanga omuwala asira na nnyina kati mugamba nti jjajja w'omulenzi yalina okumubuulira mu buwangwa okuludda olwataata bw'aba yafa bajjajja tebaggwayo aba yalina baganda bw'aba byamubulirira si byakola oba sinakindi nga yeeyisa bulala nga nze sisobola kukkiriza mwana wange si kyangu kusanga jjajja nga yeeyise engeri etajja ate nansonga lwaki tukutwalayo ewa jjajja aba alabye era ng'amanyi nti nze nakola ensobi wano kantangaaza omuzzukulu ebyo byemugenda mugamba nti abasajja basajjala tasikiririza mwana wange kufuna mukazi asubamu omu ate jjajja byabagenza ati wuliriza omwana alaba kyokola kati bajjajja abo babazadde abo abedda balina babakyala nga bangi nga babateekana mu nnyumba emu omwana wange ekyo kyalaba mu jjajjaawe ekyo kyalaba kati bw'atuuka eyo gyatuuse nga tuuse okuwasa naŋŋamba mami
kati ndaba omukazi gwe nnina tamala mubuuze wakijja ku kintu nga jjajja yakikola kakati gwe maama mulimu gwangenze maama okukira omwana wange kyesaagala maama wembuuliza ng'okifunamu buzibu ki omwana bw'abanga alabye nga asobolera ddala amaka amaka gasobola kitiibwa ate oli mukyala mukkiriza ne bayibuli ekitangaaza mu Exodus 21 nti omwami bw'anaafunanga omukyala owookubiri tammenga asooka ebintu bina bye baamenya Uncle Solomon Kaweesa nkwagala tomummanga ekyokwambala ekyokulya ensonga z'amaka nga bw'otegedde okujjako nga mukyala gyo wani ono awakanya ebyawandiikibwa nzize mu byawandiikibwa ate oli mukyala musumba oyinza okuva mu ebyawandiikibwa ate ng'oli musumba sibula abantu tuwunzika ekitundu kyaleero terina wekkiririza abantu kyogamba Uncle Solomon Kaweesa alina ey'enjawulo nina bayibuli endala tekiriyo mpozi gwe nga bayibuli osomako Yesu najja n'atulokola mumanyi okulondako buno obugandu obwokungulu nga temumazeeyo wansi byonna tusobola okubikusomera n'ebiggwayo tujja kisomola topiki eyo tulina ogikomawo naye temuwabya baana sebula abalabi abalabi baffe aba SK Media mwebale kubanga mutwekumirako akaseera konna ensonga mukitabye bulungi tetugimazeeyo lwa budde kubanga mpanvu ensonga z'abaana mpanvu ate zeetaaga kubeera nga tuziva mpola mpola okwongera okuzinnyonnyoka obulungi tujja bba tukomawo tuwayemu bosa neyanziza nnyo neyanzege mutaayi mu butuufu luno lubadde lwakaasa mmeme ng'ekirega ku lukakaba naye neyanziza nnyo omukyala Joani olw'okuba nti awanyisiganyiza naffe ebirowoozo mu ngeri ya kisajja kikulu era manyi nti abatugoberera ku SK Media ne abalasangeye bannange temuviiriddeemu awo nga namubirwa ababule mmamba oba mweba masembe oba mweba akwata enseenene kakasa nti ku luno munaatungira ku luwuzi anti ezitali ntunge ziwubira ffe weetulinga bulijjo okubaweereza ebyensonga era mugumire ku ffe muteteere ku ffe SK Media ne abalasangeye twajja kubaweereza kayiba mukukulu ateeterera ku nnyina nze musisi bosa Geoffrey Nabusiro nebaza mutaayi Solomon akubiriza enteekateeka eno ngeri enjawulo ate sigadde nze musisi bosa Geoffrey Nabusiro sengule 222 ako kembadde nnyongerako ndowooza naffe tumaze okusookaasooka mu Gaalumonde agatamalaako viivi bannaaye ensanyusenga ggongolo anti ne bweriba mu kibira nga terinneetikka lyo liba lyazinzedde enkata nkakasa nno nga tubadde tetweyogeza bweyogeza ng'omuvubi abandudde nti nzizizza obulamu obadde ogenze kaakati nkakasa naawe olina ky'oyizeemu era mu komenti awo bwe tuba tulina ky'owulira nti tulesseeyo bakyoyagala okwogera gendawo kiteekewo n'abamu obubaka ku Facebook awo ndowooza mubulaba obubadde buyitaayitawo n'emikutu emirala tweyanzizza nnyo nnyini ddala temujjanga okwo nze Solomon Kaweesa Ssaabazito w'obwongo okutuusa omulundi oguddako temwerabira ku subscribinga mweraba. Amen.